Poliisi ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Masaka John Chrysostom Mwaule koona atwala ebyenjigiriza mu kibuga Masaka Stephen Kakeeto be bazinzeeko amasomero gano oluvannyuma lw'okutemezebwako ng'abaddukanya essomero lino bwe baajeemera ensalo ya kkooti ne bagenda mu maaso n'okusomesa. Bano bwe batuukidde ku ssomero lino ng'abamu ku bayizi bakyaliwo kyokka ng'abalala olubalengedde ne bakwatamu ebyanguwa. Embeera ku masomero gano esangiddwa ng'ekyali mbi ng'obukyafu bususse ate nga n'embeera y'ebizimbe ekko ne zikaabuyonjo tebyeyagaza ekiwaliriza abakungu bano okubakwata ko n'okubakwanga ekiwandiiko kya kkooti ekibalagira okuggalawo. We have this directive of closing this school today. Okay? And for that matter, if you are the deputy, I take the honor of giving you that letter, this letter. If you are refusing, well and good. I want to be okay, fine. Now, we are instructing you to call the students here, all of them, to go back home. Abasomesa ku masomero gano basigadde bakukkuluma nga balumiriza abakungu bano okukotogera abaana baabwe abaana b'eggwanga kuba babadde banaatera okumaliriza omwaka. Batusomesa si bye bateeka okusomesa. Okitegedde? Nti temutuzaayo. Gavumenti eyagala tusome ebintu ebijja otugasa. Akulira ebyenjigiriza mu kibuga Masaka Stephen Kakeeto annyonnyodde nti amasomero gano bagaggala dda kyokka ne beefuula bannampulira zzibi kwe kusalawo basitukiremu. Alipoota eno ereeteddwa Ali Mambule ku WBS TV.